Kiki ekyakutuusa mu mbeera y'okwetunda? Inji Nyumiza nti bw'otanyumize ngenda kuggyako kamera nkuleke. olaba Hajati oluusi obeera awo osula wabweru nga tolina yadde nusu kikomo. I'm so sorry. Niweegayirira niweebeewo kati yesterday wena ku meetings enkuba yakubye enzi bakakuwulira bubi. Tewatuddeko wali bwe nabadde nkwatira vidiyo katebe awo ndaba enkuba tetuukawo? Nedda. Gye wavudde okujja awo kukasa wabadde olinako gy'ova? Wabadde ovaawo? Nagenze nenyingira mu bubbles nsingana abazungu ne babiraba mikwano gyange buli kimu ne bangulira omwenge bamala ne bandika. Kati nze olaba Hajati ndina olunaku we mba mpulira obusungu nga ngenze kunoonya sente ne zimbula genda mu kasonda nekweka mpaka oba wali nenkuba mbulanga ne mugamba naye Mukama oliwa nenekweka eri naye nenga mpulira bikooyi. Ng'owulira obikooyi Wallahi. awo bakasitoma baba babuze? Ate kati weebuze waliwo nakwebakako n'atakwade n'ekikumi n'akutuga n'okukutuga. Please don't cry. You'll be fine. Waliwo agenda okusasula ate n'akutuga n'okutuga? Kati njagala kubula waliwo enkwatirako pisto boti. Wamusanga wa? Mupaala nengenda naye. Mwateesa ki? Kwebaka emitwalo 10. Just ku mitwalo 10 nga teyagala kugikuwa? Abasajja nga muli very mean. Muno n'omujja mu bbaala omutwala emitwalo 10. Ng'olina ne pisto, omuntu alina pisto ng'obeera ne ssente. Yali musirikale oba just bano abagaggagagga? Olunaku we mba mpulira obusungu nga ngenze kunoonya sente ne zimbula genda mu kasonda nekweka mpaka oba wali nenkuba mbulanga ne mugamba naye Mukama oliwa nenekweka eri naye nenga mpulira bikooyi. Ng'owulira obikooyi Wallahi. awo bakasitoma baba babuze? Ate kati weebuze waliwo nakwebakako n'atakwade n'ekikumi n'akutuga n'okukutuga. Please don't cry. You'll be fine. Waliwo agenda okusasula ate n'akutuga n'okutuga? Kati njagala kubula waliwo enkwatirako pisto boti. Wamusanga wa? Mupaala nengenda naye. Mwateesa ki? Kwebaka emitwalo 10. Just ku mitwalo 10 nga teyagala kugikuwa? Abasajja nga muli very mean. Muno n'omujja mu bbaala omutwala emitwalo 10. Ng'olina ne pisto, omuntu alina kugirayo pisto kumakya oba ekyo ekiro kyennyini ng'amaze n'akufulumya ebweru? yanebakako ng'emirundi 5 namala nankanyuka wabweru nga sirina transport nensooka nentuula wabweru nenkaaba amaziga nga mpulira nfa. I'm so sorry. Nga sirina yadde nenusu 10 baaga yange. I'm so sorry. Nengamba naye Mukama Katonda kole ntya netambula omanyi baita we sagala kunzijukiza zino emboozi nentambula. Oh my God. Natuuka nasanga omusajja nga wa boda
nangamba madamu nkuyambeko ne mugamba ndeka tura nkuyambeko nga naye nga manyi nga ntidde natuusa ku kkubo kira byali bikomera nga bikomera bingi natuusa ku kkubo ne mugamba neyanziza Mukama kuwa omugisa abalonji abatulaba twatandise ne Emily kirabika ndowooza Kangaali yabadde akyali waggulukokko nga tannayagala ku disclosinga mboozi ye bulungi naye kati essaawa eno emboozi tugiyingidde ebituufu era tusaba mutugoberere tulabe butya we mutuyamba entambula we natuuka mu kkubo nga mpulira nkoye yajjukira owa boda yali anyambye so ati we natuuka ntambuza ebigere ndina enaku yange ng'enuma ensanga kalitiriya nga keetaaya akaki omulitiriya nga ndikooni busungu enaku enuma nekantagarirako nenkagamba gwe nja kukuba ekikondi oli stressed nanti nemugamba naye please can you leave me alone kati oyo kazini we yafa oba akyaliyo obutowa bwamutta jjajja waffe n'abagamba mugende mu firiji muggyeyo amata mugamu ne bajjayo amata ne bagamuwa ne batuuza mitingi namba yamala n'abuulira jjajjaamwe nti amata gabaddemu obutwa obuugi kyekimu obuugi bubaddemu obutwa kati jjajjaamwe teyamubuuza nti obutwa obadde oteekamu bwaki n'agamba bumbadde mbuwa Emily Emily bannange obulamu bwo buwanvu kati ne bakunyigiriza n'otoloka awaka kwe kufuna abawala abakuleeta eno e Kampala jjajja wange yekennyini yeyampa ne sente nga zijje ku kikondoolo agamba jangu agamba mukwano genda kasita wasomerayo kati ate otuuka otya Dubai nagendayo nga era baali bakututte mu byakulenga byakwerenga ani yakutwala bantu tuke Dubai ate nentuka ne China ne bansibirayo emyaka 2 annange Emily emboozi yompulira nga enkwatako nnyo paka ku mutima emmenya omutima ne China wali ogenze kulenga sibirayo emyaka 2 eggwanju bakukwatira wange ogenze passport anti jukira ba China basiru kati wokwata passport ngoweereza muno bamanya ba Africa fena tukola ki faanagana bakukwata olwanyisiganyiza passport bakwatira kye China nyonyodde byebyo twali twetunda tenga n'oli mukazi tatusasula zokola zatwala simanyi bikoze bitya byali biwanvu ate teri kintu kisinga ekomera lirungi ng'ekomera ly'ebweru ebweru oba toyagala kulya ebijanjaalo okona ku butiti ne baleeta ennyama kyolya n'oba tolya ennyama tebagikuba kati okubeera ku bbala nga weetunda n'okubeera mukomera lye nafukama neŋŋamba yi Mukama Katonda weebale Mukama Katonda w'ekisa mponye emundu mponye ki mutima ne gungamba kati omanyi kyogenda kola okwewonya ekisiraani ekyo ky'emuntu genda onywa omwenge
oba ani yandoga waragi simanyi nengenda nenywa waragi nenzijukira omusajja kati nga wenywa waragi nga nzijukira omusajja engeri gye yantadeko emundu engeri gy'abadde aneebaseko nga kuteba ati nga nywezeza n'emundu ngendi kumu Allahu Akbar ebintu yabiriira ku mmundu badde manye emundu yagikuteekako oluvannyuma ng'omusaba ssente yakulira ku pisito ng'agikutadde ku mutwe ngeno waakulya I'm so sorry. Sorry. Ambi Emily okwaza ekisa. Obulamu buno buli omu abuyitamu mu ngeri ye. Ajati. Tembadde njagala onyambe. Okuyamba radiation. Banyambeko nfuneyo ku mulimu. Ofune omulimu. Nfuneyo n'ew'okubeera. N'ew'okubeera. Kati essaawa eno obeera wa? I'm so sorry. Baabali batunuulire. Kati essaawa eno obeera wa? Sirina wa kubeera. Kyova obeera ng'oli mu bbaala buli kiseera. N'osula nawo. Kituufu sirina wa kubeera. Tolina w'obeera. Naye kati nga weekebeza omusaayi ng'oli mulamu. Iye. Mukama akubeereddewo. Annange tokaaba, you're breaking my heart. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi nga bulijjo. Ndine mwana muwala waneeno Emily. Emily ono ninako gye namusanze ng'ali very stranded. Nga gye nkomeza nanyumizaako ku mboozi ye briefly nansaba muteekeko ku HK Media. Yabadde bambi waali nga ne transport yamutuusa gy'agenda tamulina. Njagala okutegeera ku lwaki Emily asiba atamidde olunaku lwonna. Lwaki abeera talina mirembe olunaku lwonna. Bye bino ebizibu abantu bangi be muyitamu eyo ewaka wammwe naye nga temusobola kuvaayo kubyogerako. So bw'ofuna omutimbagano oba n'ofunako w'otuula akatebe n'onyumizaako ku bantu omutima gukkakka n'okitegeera Yes. So bannange yenze Hadija Kigozi nga bulijjo nyongera okubebaza nti mwebale kutulaba. Genda ku YouTube channel yange yennyini eno kwentudde subscribing enyiga akagamba akubwoti ka subscribe okubeera ng'otweyungako. Saagala mwerabira amajaani gannakyo T-Hub. Gana amajaani malungi nnyo nnyini ddala ku mwami n'omukyala gakukendezaako kaweight gw'abadde omunene nnyo. Emily nsanyusa okulaba. Tofaayo ne wotankwata mu ngalo. Ekirungi ekisinga obukulu njagala otunuulire ku bantu. Salaamu alaikum. Walaikum salaam. Oli bulungi? Iye. Ng'oli musanyufu? No. Naye ng'oyita bukunya. No, ezo zengoye ze twambala. Ze mulina? Yes. Oyinza kusanga nga walayidi n'engoye ng'ekutiya nga bbiri. Naye lumu nalwala. Ne bagamba Emirina leka tugende tunoonye olugoye tumutwale mu ddwaliro. Ne banoonya engoye. Ate kati we bagenda kutuuka mu ngoye nga zonna zikoma wano. So kati nsaba Mukama kati ebintu by'okugula engoye nyimpi kati nabivuddeko ngenda kuba nga ngula engoye mpanvu. Walokose? Ndi mulokole mu mutima. Nze tosobola kungamba mbunze Emirina mbunze ndi kubanga ndi ku simu nsaba. Sobola kwata simu yange nengamba ayi Mukama Katonda nemusinza n'amaziga ne gajja. So tewali kintu kyosobola kungamba mbunze bu Mukama tamanyi kubanga Mukama amanyi ebintu byempisemo bingi nnyo. When nali Dubai nga ni mu flow esembayo nga flow ziri wezitinga. Wagendako Dubai? Yeah. Kati njagala emboozi toginyumiza mu bitundutundu. Njagala otandikira emboozi gyetandikira. Wakulira wa? Nakulira Rwanda
wakulira Rwanda amanya gamatufu gwane Uwase Emirene kati wajja otya mu Kampala najja nga nsomera ku KIU ku university oyina ne degree gundi school fees nazinywa wazinywa ate wazinywa otya ebiseera ebyo nali na group nga sinywa wadde ne bia yadde nejo nemu I'm sorry it's okay so nenfuna mukwano gwange natandika kungamba nangamba Emirina tandika kukunywa kikasima nofaako kamunga ne wenkajwa nsesema kati nentandika kunywa kano bakayita Tascalite nenywako awo nenfukate omutamivu ate njagala kugamba gweyajati ndi mukazi w'ekisa kale ebyo byonna ogenda bitunyumiza kati we wafuna group n'otandika okunywa omwenge kati mu kunywa omwenge eyo mwakolanga biki nga tunywa omwenge just okimanyi the first time oyo mugaga bamuyita Anisu lampa kakade kalamba okola otya nga ndi virgin okola otya yakusangawa Muroko Garden nga gye mukyakalira omugagga n'akuwa kakadde kamu kalamba n'akutwala nyumiza emboozi nantwala namala kuntwala nangulira n'emmotoka Love 4 ndowooza nze yali oba nakwata ekyakumeka kuvuga emmotoka sibimanyi eyo nenjikoowa kati ebiro ebiseera ebyajja ebya VTs then ndowooza nze nakwata ekyokusatu kuvuga ki VTs kati nova mu Love 4 nodda mu VTs anti yangamba ku kamotoka kanswaza ate nga Love Face nga VTs oba wasooka mu VTs nodda mu VTs ebiseera ebyo bwali nga bwakajja nga bungi nga VTs yabeerako expensive okusinga Love 4 nije really ate olowooza yameka wogenda mu bondi wali ngo bagambye njagala eyo Love 4 bakugamba sentiment just nowoba ogenze kujewola bakugamba sentiment nze simanyi nyumiza n'ekirala omugagga nga akukwana yakusanga mu Rock Garden kati nga akutwala ng'oli virgin oyo ne tumuvaako kati yakukozesa ki ng'akututte yakugula ng'akututte nga malaaya oba yakwana n'akufuula girlfriend we mwatuuka mutya ku sseeri okuba nti akugulira emmotoka n'okuwa akakadde Hajati olaba tonywa omwenge naye osobola kugenda mu bbala nobagamba please hello waiter come jagala soda n'otuula ne weetega bibyo kiba kitegeezebwa omuntu aba ffe abakazi tetuli bamalaaya tuli bamalayika oseka biki abakazi tebuli bamalaaya muli bamalayika tuli bamalayika n'ekirala nze nga nze Emirina saagala omuntu kumpita malaya bimpisa bubi oyinza oba tewagala kikuyita naye nga ne bwemba saagala kumanya azifu gwoba onguze ababa bakuguze bokka be balina okukikuyita kyotegeeza it is okay abalungi abatulaba tulina Emily asiba atamidde asula atamidde simanyi kizibu kyamutuukako ejjo oba edda ayagala okunyumiza emboozi tutuuse wano eno ate emboozi alinga atayagala ginyumya Emily njagala onyumiza emboozi abantu baginyumirwe bakutegeere ogambye ensula ntamidde osiiba otamidde si bwe waŋŋamba ekyo nonga oyagala kujja otubulire ku mboozi yo weetondere Katonda si bwe kiri
Katonda akusonyiwe. Katonda ali ludda. Ngenda kujjako kamera nze saagala muzannyo ndi serious. Tunyumize emboozi tugende. Tewefuula nti otamidde. Yes otamidde naye kati saa ino tuli ku HK Media. Kanzijeko. Okay. Tuura jangu. Kehajati kuva we nava mu local garden nali ndina emyaka 19 nga nakava ewaffe Kigali Rwanda. So we natuuka wano mu Uganda nali sinywa wadde n'eccupa ya bbiya wadde n'ekyo neemo. Kati nenfuna omukisa nenfuna omulimu MTN Towers omanyiyo nenkola nga nkolera Abachina nenkola nenfuna ennyumba naye nga nakajja waliwo abandeeta nga bandeka mu nyumba nga bangamba Emily kwesigala wano ffe tugenze ku ssomero naye ng'essomero ye bagendako nga sirimanyi nene mbabuuza naye bannange we mugenda ku ssomero omukomawo nga mutamidde essomero ki eryo litunda omwenge kataawo nembeeraawo waliwo akasajja akali kankwana biseera ebyo twali tubeera Mengo mu Kisenyi bali bamuyita Philip nga ndi virgin nga nze n'ebintu by'okwegatta sibimanyi kati tabanga oli bajeni ne basiifa nga mbikoye nga njoza amasuuka ngo buli kimu njoze ngoye nkola buli kimu mpumbe emmere. Mwaba abawala be wabeeranga nabo? Iye. Kati gwe wajja otya okwatagana n'abo abawala? Be banzije Rwanda. Ne bakuleeta eno. Baakugamba nti ozze kukola ki? Bangamba jangu jjukira sister wange yasooka nandeeta nga nzize kusoma ku university. Kati sister wange awo nga tubeereeyo ekyengera. Kati sister wange jjukira maama wange ne maama we baki ba Luganda. Kati sister wange nembeerawo nalina amabeere nga tutube buti ne wajja emikwano gye nga n'Oluganda sirumanyi ne batulawo nga bange ate nga mbawulira mikwano gye ne bamugamba olaba oli musiru tolina amagezi oyo muganda wo agenda kutwala baawo naye nga jjukira nze mbiwulira naye kwogera ki tosobola sisobola wayitawo ennaku 3 nangamba Emily okimanyi naaba nenaaba yambala nenyambala nangamba tugende netugenda mu Owino bwe twatuuka mu Owino nansibya enviiri nangulira engato nakola buli kimu sister wange nno bamama ba Luganda enkeera kumakya nangamba parking ebintu byo nemugamba tetugenda kusenguka nangamba nedda tetugenda kusenguka nga nze mugaba mu Lunyarwanda oyo sister wange bamuyita Alice ne waba mpulira saawa zino njagala mugamba ne wemba nfudde talenya ku mulambo gwange. Kulwaki? Yakola ki? Yandemesa buli kimu obulamu bwange obufumbo. Yakulemesa obufumbo? Okimanyi yantwala eno bayitawo batya eno Lubaga Road. Jjukira nze nazaala mu basajja nga babbeeyi. Dutuseeyo omusajja gwe nazaalamu Roshan yalakola mu UN nga buli mwezi tunulira abantu buli mwezi nga bampa $150
nga nzikima entebe mu biseera byadde. Kati laba wenfuna akadiiru nali nkola eyo bugolobye nenfuna akadiiru nengamba leka nkole ki kangende nkakole ng'omusajja omuzungu gwe nali ndina naye nangamba baby you know mperekerako Mombasa ninye enyonyi ndese wako omukozi n'omwana okumanya oli Alice talina amagezi yarandondoola buli wamu. Kiki ekyabatabula ne Alice muganda wo? Jala yagala bba wange. Bawo wamufuna Alice ali naawe kuba nakomye okutegeera nga Alice akututte mu owino akugulidde engatto kati ono bawo gwoyogerako wamufuna ddi? Obuuse emboozi. Sigibuuse gwo gibuusiza. Kati kufuna bamuyita Salimu. Bamuyita Taroshan. Okumufuna nali nkola ebugolobye mu massage. Biseera ebyo bali bayitawo Apple Club mu massage. Kati nenkola naye oyo Alice jukira mama wange ne mama we baki Baluganda yabeera sister wange. Nenfuna ebiseera ebyo nali mbeereeyo mundeeba omanyi wali webatunda embaawo mundeeba nemufuna bamwita Salimu akola mu UN Sudan. Banange nfuna wali omukola massage? Wamufuna otya? Wali okola ku reception? Nedda. Kati wamufuna otya? Wali ogenze mu massage? Sister we yali akola ku gundi ku reception. Kati we yali avudde Sudan n'ajja n'amulaba. Kati wejja n'amulaba nangamba Emily you know ono brother wange mutwalira omwenge. Namutwalira omwenge naye nangamba nawe bakweki omwenge. Gwe wali ogenze kulaba mukwano gwo ku massage? We nali nkola. Wali okola ngani ku massage? Ng'abakozi. Nga mmwe mukola massage? Iye. Massage fe dutula butuuzi. Kunoja ne tuku massaginga onosasula wali ku reception. So nali nsula ebiseera ebyo nali nsuleyo mundeeba omanyiyo. Ng'ova mundeeba n'ogenda ebugoloobi? Iye. Nenfuna olubuto. Olunaku olwasooka kwebaka naye pababa eyakuggyako gooti we nafuna olubuto. Wali already wali webakako n'abasajja abalala oba oyo ye yali asoose mu bulamu bwo? Already nali nebaka n'abasajja balala naye nga sifuna nze n'obulamu bwange nali manyi sigenda kuzaala. Naye gasita nebaka naye olunaku olwo nenfuna omwana. Kati oyo omusajja mu massage omwo wewamala omuwa massage ne mwebaka naye? Yakukwana n'akusinkana ebweru? Nedda sikunkwana kunsinkana bweru. Manager we bamuyita Zula yali akolayo hoteli gye nali nsulamu mundeeba. Twali dusula ng'asula fresh sooka nga nange nsulamu. Ate nga jukira muganda waze kola kimulaba. Najja mu rumu yaffe ne tutamira kwolwo olunaku lwe nafunira olubuto lwa Roshani. Nenzaala omwana. Omusajja wamugamba tombuusa. Omusajja wamugamba nti ofunye olubuto? Oyo Tata Roshani. Tewamugamba? Sorry. Nali sibitegedde kubanga lwali lunaku mu bulamu bwange okufuna ki nalwala n'okulwala ennaku 3 kubanga lwali olunaku ne first my life kufuna ki
olubuto. Bw'ofuna olubuto obuulira omusajja nti gundi boyfriend ate kati nze nali mbimanyi kati bwe walabanga olubuto oludda mu maaso teri nze nawulira ebintu binuma first time omusajja yagenda nembeera n'olubuto naddayo Sudan iye mu UN nembeera n'olubuto omwezi gumu 2 3 4 5 6 7 8 zalira ku 8 kitundu kubanga yali fast. Tunulira abantu ng'obanyumiza kitegeera nensindika omwana naye teyali bubi sente nakola ki mwasigala muwuliziganya ku ssimu kati awo ku ssimu tewamugamba nti olina olubuto yali akimanyi era n'ennyumba gye nali nsulawo eri kunya yali agisasula kitegeeza wamugamba ate ogambye wamugamba sookolindeko nkujjira lwaki nze nakoowa abasajja sisita wange maze okuzaala nga ndina kawere ebiki aweereza buli kimu ne bakyali baage bonna ne bankyalira bye nali nkola nabo big-up. So njagala kubuuza ekintu kimu lwaki wobeera ne sisita wo abeera kubeera kwenugu si bonna abamu tebali bwe batyo abamu bali bwe batyo muganda we yakuinako ennugu natuuka nekiseera nantwala kugundi ku poliisi eno bagiyita SPS omusirikale nambuuza Emiri ddala muganda wo lwaki ali ku ludda nga kati nawo nga baagala kunzijjako omwana jjukira kati byatuuka ekiseera anti obuuka emboozi kati saabitegeera mwatuuka mutya ku kyokwagala okuggyako omwana gendera mu mitendera gy'emboozi okunzijjako omwana naye kakkana omusajja ozadde we twakomye n'omukubira essimu n'omugawo ozadde mwana ki muwala omusajja n'agamba ki tewali buzibu yasindika sente buli kimu nga n'ennyumba gisasula buli kimu kati eyo gye yali agenda ng'akomawo n'akulabako wapi just mwali muwuliziganya ku ssimu n'omwana yamulaba ng'omwana awezeza emyaka 2 we yajja nga yagala kunjasamira mbu Emiri mbugulawo munjagala kulaba omwana saagulawo namugamba kafuwe ku mannyoko ng'oli mukambwe mami kabegwe ng'oli mukambwe bulala nedda nze ndi lubuto omwezi gumu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 kitundu then oreri musimanyi okora mu UN musimanyi bikoze bitya then noja ngonya Samira I want to see my daughter how no gana nebekwa nasooka nagenda ewa sister wange yarabere ekyengera ku kapiko ekyengera ku kapiko ho oli sister wange yagala sente alinga amayembe nebeko baana nze Emirina waabo ndimengo mu kisenyera akaana kange tukola nga bulumu yayona akateeka ku mutwe akola biki ukitegeera nali ntudde awo nva kwenywera kawalagi kange ne kasigala kange n'abasirikale bampitako kubanga baali tebamanyi nasooka nayimirira nagamba mbuluka that
bulwaki omwana wange mbaliyo ekikomando yara agigulidde ku pata. Bulwaki omwana waliyo ekikomando zimeka ziwa musindikida ekintu ekyasinga kunyiiza kiri kintu kimu. Oti uli ajati sisita wange kutuuka ku poliisi n'agamba abasirikale mbunze kunywa waragi omwana wange simanyi bikoze bitya naye nali ndina kuluwa ng'abantu ate n'ekirala ajati nze nina omutima omulungi nsobola n'okukuwa neno bbaga neerabira mbu yange. Embozi sinnagifiiringa Emily naye tugende mu maaso. Omusajja ng'ayimirira ku luggi ng'akonko n'ayagala mwana we yategeera atya woosula ate nga wagamba teyakomangawo kulaba. Oyo sisita wange ye yamulagawo. Bo baasigala bakolagana ne muganda wo nga beekubira. N'ekirala n'amufunisa n'olubuto. Okumanya naye omusajja kisiraani nali nkora eyo ey'ebugoloobi ku Apple Club neerabira simu yange ng'oyinza kwerabira simu ye awo booti. Neŋŋamba wa boda wange jjukira ebiseera ebyo ng'omuchina w'oyisawo essaawa nga tugenda ku mulimu ssaawa 3 w'oyisawo ssaawa 4 nga bakusala 10 ezo. Neŋŋamba wa boda nkwegayi nasanga kaana kange Karoshan nga bakeebasiza mu ntebe ng'ekitanda kivuga kucu 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 kucu. Wali olazeewa? Simu nali ngyerabidde mu kisenge. Gwe ng'olazeewa? Nga ngenda ku mulimu. Kati muganda wo yayingira atya mu nnyumba yo basooke be bakene? Si muganda wange. Bali balina connection. Ekitanda kyali kikola cukucuku nga bba walina ani? N'omukozi. Housemaid wo? Ogenda kunywa omwenge ogumala emabaala mukwano. Stress ndabo oyina. Nasanga kaana kange nga bakebasiza mu ntebe nga kakaaba. Kati oyo omusajja nakomye wano ng'ogamba nti tewamuggulira. Oluvannyuma wamala n'omuggulira? Yajja n'engamba omukozi mugulire ate kati ennyumba yali agisasula. Ne mutandika okubeera naye? Anti kati buli wajja mu Uganda tasobola na kumalawo omwezi gumu. Naye ng'ekyo ekiseera mwasigala mubeeranga mwenna awaka wamu wali mu Uganda. Kati nambegetinga familia ku mukozi. Lumu oba ogenda okukola wasanga alina omukozi nga wakafuluma bwoti. Jasingawo okwata eyo simu yo n'ogyerabira n'ogamba leka nkomewo kimeki simu yange nnyabo. Nasanga kaana kange bakebasiza wali katekanga n'ekigalo kakikutte bwoti. Nempulira obusugu n'engamba leka ngende. Tewayingirayo bakulabe? Wabalingizaako n'obalaba nga bali mu kikolwa? Wategeera otya? Omukozi yafuluma ne mugamba sirina budde. Yingira by the way gy'ovudde ondeetere esimu yange kubanga nze ngenda ku mulimu. Kati lindako, bwe wali oyingira bwoti ng'okomyewo weerabidde essimu wasigala mu ddiiro, omukozi bwe yakuwulira n'afulumayo mu kisenge ng'ali bwereere. Yenda banne yeekanga. Yawulira omuntu ali mu ddiiro n'ajja alaba ani ali mu ddiiro, yajja ali bwereere. Ate kati ekyasinga kunyiiza kati laba bba wange waafubutukayo nga yambadde tawulo.
namutunulira nga simumala ate omukozi nanoba neba wange nanobona ne banoba akazi mukola ebintu ebyo bikuyisa bubenyi. This girl is going through a very big heartbreak in her life. Oh my God, I'm so sorry. Chobola yasalawo kwenywera yava ku nsi yakoowa. Emily kijja kuggwa. Emily kijja kuggwa. Oseka ate bw'okaaba. Seke nayo kimanyi ati kinkabya kiri kintu kimu abantu kunononera obulamu bwange kitegeera. Ani yakwononera obulamu? Oyo teri mulala sisita wange. Yakola ki? Nga naye ajja tokimanyi nga buli wawulira mbu Emily afunye omugaga nga wakiri newembeera kororo newembeera bukoto amakinga sure nga amanyi wembeera mpaka wenatuuka ne ku poliisi nembagamba basirikale nembagamba bannange munyambe ono nakyala ne waaba afudde temunkubira ssimu. Tunuulira abantu kwe kunvaako so biki muganda wo bye yakukola ebikuleetera okulowooza nti nno muntu mubi nnyo? no kirabika nze aneegombako ebintu bingi kubanga nze ndina emikisa mingi. Kikyoyita omukisa? Shiya hajati tuyinza okuba nga tutudde wano nze naawe nga tetulina wadde nenusu ekyo 10 nenkugamba kanzije. Ngambaamu tulabe kubanga ndi mwavu. Ngambaamu tulabe. Oleete ku ssente waneeno. Osaaga n'okusaaga. Nze ndi mukazi nkiririza mu Katonda. Newakuba nga sisobola kukeera ku makya nengamba muze Emilina leka ngende mu church nsabe naye Mukama mwagala. Kiki ekigaana ogenda okusaba? Teri. Lwaki togenda n'osaba? No, just oluusi mba nanywedde omwenge. Nga tolina kagenda mu kyaki ng'owunya omwenge. Ate n'ekirala nga ne ssente zibuze. Otegeeza ki? Hajati ssente zitubula. Ate nga weetooloola mu katini nga tolina ssente. Obadde ki? Hajati okiraba gwe okola ne bakusasula. Naye ani ansasula? Nze sikola mu gavumenti. Okola mulimu ki? Olaba gwe ogambye mbu weetooloola mu katini n'ofuna ssente. Kati jangu naawe nkuyigiriza omulimu gwenkola nawe. Ogw'okwetooloola. Jangu nkuyigiriza ogw'okwetooloola ogwagala. Ogwo guli ize. Guba gutya? Weetooloola mu kayala n'okola ki? N'ojja ne ssente. Weetooloolamu otya ozifuna otya ssente? Ozisaba? Ozagala? Obawaako? Ebiki? Ebintu. Otunda ebintu? Ebiki? Kyogamba ndabye lina engoye zentunda. Ebijanjaalo? Ebiriwa? Ebibyo? Sikola mu owino ndeka. Weetooloola otya n'ofuna ssente? Oli muyaayi. Hajati. Lwaki olowooza nti n'omuganda waakumazeeko emirembe? Tuddeyo ku mboozi. Oyo yeena mutana. Olina okubinyumiza emboozi gye tubaddeko. Nakola n'ekirambo nemugamba neweeba. Wakola ki? Nakola n'ekirambo nengamba newebambulira ng'afudde. Tebakola ki? Tebankubira ssimu. Biki bye yakutuusaako? Byonna. Kiki kye yasinga okutuusaako ekyasinga okuluma? Janziba omusajja wange ndalaasa buli wamu
Can you imagine nagenda ne Rwanda nagamba nze Emirina muzi netunda ku street 15 wetunda mmeka yakuwayiriza nze netunda byange naye sisobola kwetunda 15 wetunda mmeka oyagala kumfunira katale boba toyagala zoogera tewali buzibu kati gwe watuuka otya mulimu gw'okwetunda embeera yali ekufundiridde eri fene waffe tetuli baavu kati kubanga Yamaha ya kitange yalina Yamaha Rwanda yonna ya taata waffe. Kati kiki ekikubonyaabonya ekikuzunza buli wamu okuba nga tolina mirembe? Okukola ki? Ki ekikumazeeko emirembe? Kimazeeko emirembe abula bingi nnyo Hajati sigenda bikunyonyola biveeko. Interview njigalewo anti kati twaze wano nyinyonyole oyogereko naffe manyi ekimazeeko emirembe. Kati nze nga nze si believinga muki mudogo naye nga nze mu mutima gwange mba nfiiringa oba waliwo eyakinkola kitegeera oba owulira nga waliwo eyakuloga obeere ki mbeere bwoti kino kyendi kati oli ki kati okiraba Hajati nze bino byendi mu bikooye oli okola biki olina kyotambuulidde nyumiza biki byolimu senetunda wetunda paka nakati okyetunda ate wasoose ne weegaana nti toli malaaya. Tuli bamalayika. Wamma waŋŋambye oli malayika kituufu. Kati oli malayika eyeetunda weeryamu kwetunda tubyogera ate gwe already obyogedde. Tuli bamalayika. Kati oli malayika oba nneeko malayika. Kati olunaku okussa abasajja nga bameka? Ebyo tubireke. Kati nakuyamba atya nga tonyumiriza mboozi? Kiki ekyakutuusa mu mbeera y'okwetunda? Inji nyumiza nti bw'otanyumize ngenda kuggyako kamera nkuleke. olaba Hajati oluusi obeerawo sula wabweru nga tolina yadde nusu kikomo. I'm so sorry. Niwekayirira niweembeewo kati yesterday wena ku meetings enkuba yakubye enzi bakakuwulira bubi. Tewatuddeko wali we nabadde nkwatira vidiyo katebe awo ndaba enkuba tetuukawo nedda gye wavudde okujjaawo kukasa wabadde olinako gy'ova? Wabadde ovaawo? Nagenze nenyingira mu bubbles nsingana abazungu ne babiraba mikwano gyange buli kimu ne bangulira omwenge bamala ne bandika. Kati nze olaba Hajati ndina olunaku wemba mpulira obusungu nga ngenze kunoonya sente ne zimbula genda mu kasonda nekweka mpaka oba wali nenkuba mulanga ne mugamba naye mukama oliwa nenekwekerina naye nenga mpulira bikooyi ng'owulira obikooye awo bakasitoma baba babuze. Ate kati webuze waliwo nakwebakako n'atakwade n'ekikumi n'akutuga n'okukutuga. Please don't cry. It will be fine. Waliwo agenda okusasula ate n'akutuga n'okutuga. Kati njagala kubula waliwo enkwatirako pisto boti. Wamusanga wa?
Mubala nengenda naye. Mwateesa ki? Kwebaka emitwalo 10. Just ku mitwalo 10 nga teyagala kugikuwa. Abasajja nga muli very mean. Muno n'omujja mu bbaala omutwala emitwalo 10. Ng'olina ne pisto, omuntu alina pisto ng'obeera ne ssente. Yali musirikale oba just bano abagaggagagga? Kiki kye walaba ewuwe? Kugambye yeebaka kunze mpaka kuwulira bubi. I'm so sorry. Kati gye bakankwatirako pisto abo basatu ng'obagyeewa. oyo muveeko waliwo n'ow'emirambo waliwo Nyumiza nti bireke saagala kaaba. ate already oli mu kukaaba. Bw'otanyumiza ate kati naabitegeera sijja kubitegeera. Sumaya akajja akuleetereyo ku tishu. Bw'otanyumize munna ng'atolooza naabitegeera. Tokaaba. Oh my God. Emily, tokaaba. Tewali buzibu. Ebyo bibaawo. It's okay. I know. Lwakuba nti ogaanye okunyumiza emboozi okugimalayo naye nze waali binnyumiriza byonna kuba njagala okubitegeera. Onyumirizaako gaayo omu yekka eyakuggyako pisto. Eyakuggyirayo pisto ng'ate mwateeseza emitwalo 10 n'atakusasula. Kati wavaayo otya ewuwe? Bulungi nnyo. Yaneebakako ojjukira kati omuntu abeera ne pisto. Oba tolina kyosobola kola ki? Kola. Yali mugagga oba yali mukayumbayumba? Oyo kitegeeza yali musirikale bano aba bulijjo. Naye ng'ali mu bbaala kati tewategeera nti nno otutte musirikale. Tosobola bitegeera because abantu babeera ne ssente zaabo kati kyogamba we nkusanga mu bbaala nnyinza okutegeera mbu olinayo eyo kamera. Tosobola kuntegeera kituufu. So kati abantu tulina okwebereramu kubanga oluusi abasajja be tugenda nabo bafu. Bafu otegeeza ki Emily? Nedda kakubulire Hajati. Nze nakuwa ekintu kye bayita abasajja sorry. It's okay. Abasajja bo bantama. Bafu otegeeza ki? Bafu. Kati oyo omusajja yakugirayo pisto ye mwekebeza siriimu oba just mwesabula bwesabula? Hajati weebereremu. Gwalina okwebereramu. Kino kikwata ku gwe si ngamba weebereremu. Kati sawa mu bbaala eyo mu bbaala waliwo akatesitinga. Bwe mutuuka ewaka gw'obulema obutwalira bw'otyo mu ngalo. Ewuwe ng'otuuseeyo. Kyogamba olw'okuba bakugye mu bbaala we batuuka eyo ng'omuntu akwebakako bw'atyo nga talina na plasitiiki. Yayambala. Oba ggwe tofaayo. Atafaayo abeera musiru. Anti ogambye mbu nno atafaayo abeera musiru naye kwolwo ate wasiruwalamuko kubanga omusajja tewamukebera ate n'akwebakako live ate n'akugirayo pisto. Okimanyi nti nno singa yali mulwadde kati saa ino singa oli mulwadde. Olina okwefaako kuba guno omulimu gw'okola mpozi bw'obeera ng'ogenda guvaamu. Naye kati simanyi bw'ogenda guvaamu okuggyako mpozi ng'emboozi yo maze okugitegeerera ddala n'endaba ntya bwe nnyinza okuyamba. Kati sooka onnyumiza akugirayo pisto ku makya oba ekyo ekiro kyennyini ng'amaze n'akufulumya ebweru.
yanebakako ng'emirundi 5 namala nankanyuka wabweru nga sirina transport nensooka nentuula wabweru nenkaaba amaziga nga mpulira nfa. I'm so sorry. Nga sirina yadde nenusu 10 baaka yange. I'm so sorry. Nengamba naye Mukama Katonda kole ntya netambula omanyi baita wesagala kunzijukiza zino emboozi nentambula. Oh my God, natuuka nasanga omusajja nga waboda nangamba madamu nkuyambeko, nemugamba ndeka tura nkuyambeko nga naye nga manyi nga ntidde. Natuusa ku kkubo kira byali bikomera nga bikomera bingi. Natuusa ku kkubo nemugamba neyanziza Mukama kuwa omukisa. Abalonji abatulaba twatandise ne Emily kirabika ndowooza Kangaali yabadde akyali waggulukokko nga tannayagala ku disclosinga mboozi ye bulungi, naye kati essaawa eno emboozi tugiyingidde ebituufu era tusaba mutugoberere tulabe butya we mutuyamba. Entambula we natuuka mu kkubo nga mpulira nkoye ajjukira owa boda yali anyambye. So ati we natuuka ntambuza ebigere ndina enaku yange ng'enuma ensanga kalitiriya nga keetaaya Akaki omulitiriya nga ndikooni busungu enaku enuma nekantagarirako nenkagamba gwe nja kukuba ekikondi. oli stressed. Nanti nemugamba naye please can you leave me alone? I can even beat you. Akasajja tekaneesibyeko liko obusungu bwange no anesibyeko kati wetwatuuka olaba nga woovudde eyo emuyenga ng'okkirira wetwatuuka nekabeera nga kaagala kukola ki okukkirira. Laba waleti wekwa Waleti yako kali ku boda kali katambula kali kaneesibyeko nga kandemeddeko kajja kakugoberera. Ate era yemuye nga tolimbye yadde n'akamu. Abalitria bangi, Abasomaali, aba Ethiopia kituufu. waleti yeyagwa negamba Katonda w'abanaku akola. Nkebera waleti amuni mu mitwalo egyo 15. Ho nafukama nengamba Mukama Katonda webale, Mukama Katonda wekisa, mponye emundu mponye mutima negungamba kati omanyi kyogenda kola okwewonya ekisiraani ekyo ky'emuntu genda onywa omwenge. Oba ani yandoga walagi simanyi. Nengenda nenywa walagi nenzijukira omusajja kati nga wenywa walagi nga nzijukira omusajja engeri gye yantaddeko emundu, engeri gy'abadde aneebaseko nga kutte bati nga nywezeza n'emundu nga ndi kumu. Allahu Akbar. Ebintu yabiriira ku mmundu. Badde manye emundu yagikuteekako oluvannyuma ng'omusaba ssente. Yakulira ku pisto ng'agikutadde ku mutwe ngeno waakulya.
I'm so sorry. Sorry. Ambi Emily okwaza ekisa. Obulamu buno buli omu abuyitamu mu ngeri ye. Ajati. Nanywa sente. Jukira nali nsula ne muloji nga bambanja. Nga tolina woosula. Kati we natuuka. Kati labo warumu nangamba Emily, leero ngenda kuteerako kufuru nasangako kufuru ezo 2 eyange neyiye. Ne mugamba n'owooteeka leka nkugulire n'eyokuna ogiteeke kubanga kwa obusungu naye ekyasinga kunyiiza nga sirina omuntu gwesobola kubuulira ekintu kyange kindi ku mutima kikole ki kiveeko. Kati laba wensango oli naye wali omumbu simanya mbanja biki naye gine 15 gye wasanga mu waleti y'omulitria gye waginywa n'ogimalawo busungu. Nagula nebe simanyi n'ababoda nabo neyayitawo yena nga mpulira obusungu bunzita. Kati laba wentuuka ku ruumu nga nange ntamidde walaja ndi ku mutwe nensanga ne waruumu ataddeko kufuru 2 ne mugamba okimanya ekiddako leka nkugulire ey'okusatu. Nga just kyenjagala mu bulamu omuntu kutuula nange mubuulire ekinuma. Mama olaba mama wange waliwo olunaku ebiseera ebyo bwe nafuna omusajja yali mu taxi babita amatakisi nenfuna olubuto nebaka naye nenfuna olubuto. Wenafuna olubuto nga mbuzayo weeks 2 oba weeks 1 omwana nakola ki nanfiira mu lubuto. Awo we nalaba mbu nina emikwano. Omutakisi wamusinkana otya ate? Nsinkana mu masaaji. Ajati. Kati obwamalaya ne masaaji wabukola ddi? Byonna era byonna bye bimu. Era tewabeera omuntu akugamba mbu bonkola mu masaaji era beera malaya. Era newabeera musajja nakugamba mbu baby Ajati bongenze mu masaaji aba agenze kuzina bamalaya. Era newabeera bbaawo oba boyfriend wo nakugamba mbu ngenze mu masaaji kalasi bwenzi. Buli masaaji yonna ebeera bwenzi. Kitegeere ekintu ekyo. Era buli musajja yenna akugamba mbu simanyi sawuna, simanyi sitiimu, simanyi kozibire biyo. Baba batulimba nnyo buli musajja yenna agenda mu masaaji simanyi bikozi sitiimu sawuna. Kati simanyi buwano wanuma gye wasinkanira omutaki. Yes. Omutaki omwana n'ofuna olubuto. Unfortunately omwana n'afa. Bakulongoosa right? No. Wategeera otya nti omwana akufiiridde munda? Wamusindika? No. Banteekako gundi empiso y'ebisa. Nalindi eyo n'osindika? Ne musindika naye nga mufu. I'm so sorry. Neebaka naye ku kitanda emulago. Nga tomanyi nti afudde? Nali mbitegedde nti afudde.
enguma nze ndi Munyarwanda n'enguma oli mugumu nemwambaza obugoyi nemunyweza n'okumunyweza mukwata n'okubugalo bwoti mutunulirako n'okubugere nemukwata ku feesi nemubika nga wazadde taata w'omwana ng'aliwa we yajja enkeera yajja n'emmotoka ng'ejjudde ebimuli yakima omulambo ebintu byo tebiggwa matenda yakima omulambo abasawo nga bamugamba nti omwana we afudde tebasooka bimugamba yajja nga nsanyukidde ebimuli hani haga naye nga haga eri luddawo eyali haga yali Maziga nangamba wait tell me what is going on omusawo namugamba please come I telling you everything going on namugamba kituufu bamutwala mu office bano sawa namugamba omwana wo mufu nagamba you people I can beat you you people do you want me to beat you tilaba wansanga ku buliri yali omwana wo owokubiri yansanga ku buliri nebase n'omwana nasooka n'atunula n'amukwata obugalo kuba emiranga nebamala omwana nagenda n'emikwano gye jjukira bali baze n'emikwano gye kundaba bunazadde kati omwana ne bagenda ne bagula gundi omukeka jjukira bali abatrikish tebaziika muki musanduuku baziika mukeka basiraama nti tebanywa omwenge basiraama n'agula omukeeka ssaawa eyo mu lwaliro twava mu lwaliro mpaka ku musigiti omwana ne bamunaaza buli kimu mpaka ekololo kololo gayi yali abeera kololo kololo mulimbo bamuziika mulimbo mwana wange teffe tetwayingirayo kubanga bagamba abakazi tebakola ki tebayingirayo kubanga nali ne bakyali bange nabo nga baze gamba emere nga kibi nembivaako ekisinga kunyiiza ati ndine ekisa kingi naye abantu tebanjagala abantu tebakwagala batya ati nze gwolaba nyinza okujja nga nina n'emitwalo 4 nembagulira bonna naye enkeera ku makya nembagamba banange ngulira ekikomando kya 2,000 genda eri gwe kisiraani gwe ani yakugambye onywe sente zona ate nga twazinywedde abo kati ekyo kikuyigiriza ki lwaki gwobagulira lwaki sente zo tozitereka anti kati ndina ekisa sibimanyi ngeezako nakubyejjako nebikola ki ebigaana wamanyiira nedda olaba ne mama wange nga tanaba kufa kati gwe Hajati kankubulire kino taata wange e Rwanda nali muki musiniyatu taata wange munamaje e Rwanda
taata wange nga neebase bamuleeta ururururu nga akagombe mba nkamanyi taata wange akoze ki akomyewo bakubola amasasi taatawo bamukuba amasasi e Rwanda n'abakuumi bonna bonna ebyakola mu gavumenti. I'm so sorry. Hajati kitange pasita we bamuta senga wange nga mama wange ne mama we barugana. Is it true abera senga wange? Yes. Senga wange yakwata obuki omanyi Hajati nga muri kusomero nga musoma zenakera kumacha nenjoza uniform zange neziteeka kuki kuwaya muwala we ezize tayagala koza nagenda nakwata uniform zange zeneyo eziziza nakola kinazambala kati laba nemugamba gwe nyabo jamo uniform zange naziganira mugamba ogenda zijja kutayagala ntalo nenkola ki nenkwata endala zena nenzikuba ki pasi kati laba tuze ku tebo jukira bari batufumbira obuugi n'omugaati nga tugende kusomera Hajati bebi wange yayanguwe misinde kubanga nali ngenda muwutura uniform yange ekikopo kye yasooka kukwata kyalimu obutwa nga obutwa bwo butaddemu nga bwange ng'obutwa bwange kati laba weefa obutuka mu kisenge nzija kunywa obuugi sanga oli senga wange agamba naye kisiraani kwe anakugambye onywa obuugi naye lwaki towuliriza nemugamba mama nze ngenda kusomera onywete Allahu akbar nga jjajja waffe azaala mama agamba mbimanyi ye yetulira nagamba era nabitegedde oyo kazini we yafa oba akyaliyo obutowa bwamuta jjajja waffe n'abagamba mugende mu firiji mujeyo amata mugamu ne bajjayo amata ne bagamuwa ne batuuza mitingi namba yamala n'abuulira jjajjamwe nti amata gabaddemu obutwa obuugi kyekimu obuugi bubaddemu obutwa kati jjajjamwe teyamubuuza nti obutwa obadde oteekamu bwaki n'agamba bumbadde mbuwa Emily bannange obulamu bwo buwanvu kati ne bakunyigiriza n'otoloka awaka kwe okufuna abawala abakuleeta eno e Kampala jjajja wange yekennyini yeyampa ne sente nga zijje ku kikondoolo agamba jangu agamba mukwano genda kasita wasomerayo kati ate otuuka otya Dubai nagendayo nga Dubai era baali bakututte mu byakulenga byakwerenga ani yakutwala bantu tuke Dubai ate nentuka ne China ne bansibirayo emyaka 2 annange emizi emboozi yompuliranga enkwatako nnyo paka ku mutima emmenya omutima ne China wali ogenze kulenga bansibirayo emyaka 2 eggwanju bakukwatira wange ogenze passport anti jukira Abachina basiru kati wokwata passport ng'oweereza muno bamanya ba Africa fena tukola ki
tufaanagana. Bakukwata olwanyisiganyiza passport. Bakwatira kye China. Nyonyodde. Ebyo twali twetunda tenga n'oli mukazi tatusasula zokola zatwala simanyi bikoze bitya byali biwanvu ate teri kintu kisinga ekomera lirungi ng'ekomera ly'ebweru. Ebweru oba toyagala kulya ebiganji bijanjaalo okona ku butiti ne baleeta ennyama. Cholia n'oba tolya ennyama tebagikuba. Kati okubeera ku bbala nga weetunda n'okubeera mu kkomera ly'e China wayagala nnyo obulamu ng'oli mu kkomera. Nze byonna nabikowakowa dda byantuuka wano mu Bulago. I'm so sorry. Kubanga ebintu byempisemu bingi kati ssaawa zino n'emyaka 32 sirina kisirabye kweno ensi ndinya ennyonyi ndidde ssente buli kimu kirabye mbuze emmotoka kati kati obulamu bwaweta butye kwona okutuuka ng'olimu eno embeera ng'osobola n'okusiba mu bbala oyo sisita wange yabireeta. Yakola ki? Oyo sisita wange abeera Dubai tabamuyita Alice. Yakola atya? Nze mwagenda naye Dubai ate? Badde nzijukira nti wali okola mu spa olinde taata w'omwana anti kati yamara n'afuna bino birimu babiyita batya bino byo mu kizimbe bakadaama yafuna omulimu gwa kadaama sister wo kati gwe n'ogendera mu guno ogw'ebbala. Nze yamusookayo n'omuyita agende mu bwakadaama. Ani nze soogera maze n'emyaka like 10 na meka yetwala yekka yamanyi oba yagenda ati oba yakola ki yamanyi saagala nakumanya era ne waba mpulira bambi ne wemba nfudde nkwegayiridde tolinnya ku mulambo gwange kubanga nja kujja ng'omuzimu owulidde nkimanyi ojja kundaba omutuge kwegayiridde nyinza okutuga newe mulinye wena basi nga muze kunziika bonna bajja kufa. Obusungu nga bungi. Wangambye mpozi yakola ki? Biwedde. Nziriramu neerabidde. Yakola atya? Yabaka ne bbaawo? Nedda sibimanyi yabimanyi. Kubanga sister wo simanyi lwaki tomwagala kutuuka awo. Biwedde. Kati tukuyambe tutya wano ku HK Media mamiyo? Nze kyenjagala kunyamba kiri kintu kimu. Njagala tukuyambe tutya? Njagala onyambe kimu Hajati. Fulira omulimu. Okakasa onaakola? I swear in the name of Jesus. Kiki ky'osobola okukola? Wow. Byonna obisobola? Ne bakuwa okutunda amanda. Gwe wena sire queen. Oyinza tunda kwa amanda? Teri mulimu mubi. Anti nayo mulimu tekubeera mubi okusinziira ku muntu wafaanana akagatto kibiki. Hajati buli kimu kirabye teri mulimu mubi. Ku bizibu by'ombuulidde eby'obwanneeko ombuuliddeko kimu kyokka kyakuteekako pisito kyekirala waŋŋambye ekyeggulo. Ekyeggulo kye wanyumiriza kyo nga tokiŋŋambye kati tunaakuyamba tutya? Oyo omusajja yalina omulambo wamusangawo. Ebyo bireke. Mbuulira. Nedda nyama. Wayinza okubeerayo abantu abasobola okuyamba. Omulambo nga gwe gwakuviirako ebizibu naye ng'oli mu kwekwasa muganda wo. Okitegeera? Nedda nyama. Omulambo guyinza obba gwe gwakuviirako ebizibu naye ng'oli mu kwekwasa muganda wo. Nze nkubuulidde kikube mu tooki olabe nga maybe gwe gwavaako ebizibu. Ate nkugamba onyumizeeko ogaanye. Biveeko ebyo ebibuuzo ebyo. Eby'omulambo. Bikujjukiza embeera embi. Njabikubuulira nga tetuli mu kamera. Nga tetuli mu kamera.
ekirala kyembadde njagala onyambe okuyamba lwekyo ekintu banyambeko nfuneyo ku mulimu ofune omulimu nfunewo newokubeera kati essaawa eno obeerawa I'm so sorry baabali batunuulire kati essaawa eno obeerawa sirina wakubeera kyova obeera ng'oli mu bbaala buli kiseera n'osula nawo kituufu sirina wakubeera tulina woobeera naye kati nga weekebeza omusaayi ng'oli mulamu iye mukama akubeereddewo annange tokaaba you're breaking my heart abalungi abatulaba ku HK Media ono gwendi naye ye Emilina this girl she's very emotional ebizibu byayisemu obiwulidde olw'okuba anyweddemukko tasobodde kumbuulira mbozire mu bulambulokufu naye lumu we ndimukwatiriza ng'ali soba bulungi oba ng'ateredde ng'alinako waatuuse njagala atunyonyola emboozi eno tugikenkuke gwe wenna asobodde omuyamba noonyaako ku nnamba yange y'essimu nja kuba munoonya paka we nnaamufuna tubeeko n'omulimu gwe tumukolamu okakasa okooye tooyonoone ssente teziife onaasobola okukola osobola ki make-up butiiki kiki byonna saaluuni biwonna naye nze ndaba ekisinga obukulu kufunira waakusula iye ew'okubeera kuba bw'oba neweebaka ng'okimanyi ngenda kuddayo ewaka neebake obudde bukeere nga nasimbye ebigere kubanga sina muneeze mbadde ndowooza okuguluka okunene bigere bizimbye buzimbi kambirabe munnange nze bizimbye buzimbi ebigere byo nze obwedda ndowooza amagulu go manene nga bwe ndowooza nga sikimanyi nti noolabika ozimbye ebigere kati ebigere bizimbye lwakuba nti osiiba oyimiridde osula oyimiridde byebyo Emilio olina kyoleseeyo kyotambuulidde tewali olina kyoleseeyo kyotambuulidde byonna obiŋŋambye kati naakusangawa we mba nkwetaaza singa nfunayo omuntu ayagala okuyamba akunsanga mbeera wali ku famire kabalagala wenzija nenkunoonyeza iye anti nabadde nkukubidde n'essimu ngamba nkusanga eri wali anti kati wali wemba nfunye ku mitano ngenda nenzibawa nensasula nenebaka weziwera sawa 12 novaawo wemba sizifunye newunzika ofuna we weewunzika wonna oba kati ngaawo ku muti n'osooka otula n'owungukamuko kati kayala naye mukama tubeerera muno problem Allahu akibar nawe ekiri kijja kugwa tewalibizi nsaba Allah akuliireyo nsaba mukama akuyamba akikuyiseemu kino kyoyitamu amiina ojja kiyitamu tewakyeyagalira kuba bwoti mukama yakutonda right ate na mukama kyali wange tewalibizi naye mukama kyaliwo mukama kyali wange twatandise okaaba twatandise wonna bwetamiza obwengenge kati essaawa eno olina ne smile that's amazing anti gondeetedde nze bwentyo tosaakumvirako awo novaawo nga tosiseemu newoba bakutenda okukaaba pozi nga twafiiriddwa naye nsaba bannaye abatulaba ono gwendi naye ndine Emilina yenna asobodde noonyaako tulabe Emily bwe tumuyamba naddala mu kufuna waasula ew'okusula kintu kikulu nga bw'owulidde bambi mwana wa buwala
olumu agenda n'omuntu okuva mu bbaala ng'abadde tayagala agenda naye naye olw'okuba talina we yeebaka okitegeera naye bw'obaako n'akazigo ko gy'ogwa omanya nti bwenva wano ngenda neebake olumu ne wesiiveeyo nja kubeera omwo mu buliri bwange nkole ki neebake banaye wantu w'okusula kintu kikulu nnyo yenna bambi asobodde nnoonyaako tufunire ku Emily ew'okusula yes kati ate awo muw'okusula we tunaava afune kyakola asobole okukola ki okusasula waasula si bwe kiri naye ng'asoose n'afuna bannange ekintu butaba nawoosula kiringanga kukwata ne bakuggyako engoye ne bakwambula kati engoye zo ziterekawa anti kati engoye ozitereka eri mu sitoowa kati osasula 5,000 wozijjayo nga ng'ozizaayo then nga onaaba omala kunaaba ng'ozizaayo ng'onoonya ssente bw'otyo obulamu bwe butambula kati ejjo wafunyeyo ku kasitoma tewali kyovulaba nazimbye n'ebigere nga ndinze gwetwogere naawe sirina yadde n'enusu 10 naawe kimanyi kati okuva bbanga ki nga tofuna kasitoma teri bakasitoma ebintu byakwekaza nze oyinza okunsanga mu bbaala nga ndi bwoti nolowooza nina miliyoni naye jasi mba nsanyuka naye nga nsanyukira munaku kale bannange munzikirize mbasibule nga bulijjo enamba yange y'essimu yeeyo bw'ogiraba wammanga awo noonyaako gwaye asobola tulabe butya bwe tukwasaganya ensonga eno mwebale kundaba mwebale kusubscribinga bannaffe abannakyo tihabbe banteekamu omusaikulati sho ngikwasaganya badde ne Emily n'olunaku lwaleero Emily abantu akasembayo kabagambe bambi mbeegayiridde munyambeko njagala obuyambi nkoye kubeera wabweru bula njagala kukka please help me people because ndi bubi mwena bamanyi bakyali bange munyambeko okay chakabi kale assalamu alaikum warahmatullahi waalaikumsalam si byangu